Yes, tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya n'eddoboozi pampitanta michimso Rich Boy Maxode Junior. Obbade Okimanyi Nti Rema n'amakula alimukusatira alimukukankana oluvannyuma lw'okuba nti Juliana Kanyomozi bagenda mukuba embaga makeke. Yes, oluvannyuma lw'okuba nti Juliana Kanyomozi yakazaala omwana Saidi mu United States of America. Juliana Kanyomozi y'omu ku bakyala abakyasinze okuba nti batraining essaawa zino mu Uganda. Ono omwana yakomezawo Juliana mu matu g'abantu nga takomyewo in musical we wabula yakomyewo lwakuba nti yatadde ezadde. Nno mu kumala okuba nti Juliana Kanyomozi azaala twakitegeddeko nti myezi 5 okuva kati mwana muwala gubayita Juliana Kanyomozi agenda kuba nti akubwa embaga makeke egenda okumenya ebitooke era nga embaga eno yenyigiddemu abakulu mu gavumenti betuba nti tugenda kumenyera mpola mu maaso awo era tukubuulire ne kibasuubira okuba nti ekikola kino nno. Rema n'amakulambo lwakiwulidde yatandise okuba nti asatira. Jjukira nti Rema yakanjula last year n'okuba nti akuba oba akola embaga makeke. Rema y'omu ku bakyala abasinze okuba nti bawawaza n'amatu g'abantu era embaga ye yateeka abantu kugata eggwanga ddamba ku bunkenke. Yafuuka ekyogerwako mu site eyavaako n'engombo abavubuka gye bakozesa ennaku zino eyasa myekozo na myekozo era awo wetwalabira balavuniga ne balavuniga wetwalabira abavubuka balavuniga ne balavumama mu system bwe zityo mpola. Eno engombo Rema yagireeta okuba nti yadapinga Kenzo era embaga ye yagenda mu byafaayo. Eya Juliana esuubira okuba nti egenda kukubisaamu eno ya Rema emirundi nga 10+. Kino nno kitandika okuba nti kyewaliikiriza Rema omuntu yenna amanyi showbiz buli omuntu omuyingira buli omu ayagala kusigala ku topo. Tujjukira nti Jose Chameleone we yakuba embaga yasooka mu bayimbi abasajja okuba nti akuba embaga ey'amanyi makeke. Kino nno kyateeka abasajja banne ku munkenke ne batandika okuba nti batandikibwa okupimibwa. Twalaba Bebe Cool nga bamugamba mutalina na nnyumba mu ebyo ebiseera ate nga Bobi Wine kyamuwaliriza okuba nti akola embaga makeke. Jose Chameleone ye embaga ye yali mu nnyonyi kogate ya Bobi Wine yatambulira ku mbalasi ekibuga Kampala era nga ya Chameleone agiyimbako n'ogiyimba mbu helicopter yatawuka ebbanga. Bano n'abasajja basettinga trend mu bakyala. Rema yazze n'asettinga trend egenda okumenyebwawo mbu Juliana Kanyomozi. Rema anoonya magezi malala simanyi kyasaba kati saawa zino oba agamba Juliana oba aleme kwanjula oba Juliana omusajja amukyawe naye nga tekisoboka. Embaga ya Rema yemu ku byafaayo bya Uganda mu bayimbi nti yasombola abawanvu n'abampi kogata ne Nnabagereka wa Buganda Ruth Najinda. Kino nno kyali ky'amaanyi era kyatandika okulaga ensi nti Rema n'amakula w'amaanyi. Eya Juliana tusuubirako President Museveni kugata ngeri gyali nti ye Princess Wetolo n'obubaka bw'etolo bwonna bugenda kubeerawo. Kino nno kikulaga obugumivu n'obufuufutivu n'amaanyi Juliana galina mu industry ye Uganda. Eno nno embaga tejja kukoma kubeerako abo bannabyabufuzi bokka wabula ne ba celebrity ab'enjawulo. Ekikuleetera okulaga nti Juliana ayinza okuba nti abbasho. Rema n'amakula simanyi oba embaga ya Juliana bwenaatuuka neba nti yakabi oba n'akyawa Ssebunya nafuna omusajja omulala amukuba embaga matiribo nesingako eyo kubanga Rema ebirooto bye byakuba nti akola embaga ng'omukyalo omulala mu ba celebrity omulala tagikolangako. Yakifuna kati bagenda kimenyawo obunkenke buli mu ggwanga. Bino n'ebirala byoba olinda episodes zaffe ziddako. Nsigadde Ntambi Jimzo. Subscribe, commentinga, sharinga tubeerenga tukwatagana. Bye bye.